kyagamba nti atafa ala alhamdulillah qawluhu wa sallallahu then nayongera kunaga nti wa sallallahu tolaba alhamdulillah wa sallallahu nayongerako ekigambo wa sallallahu ye imam Jazari wa imam Sheikh al-Islam Zakaria naga nti wa sallam yani yayongerako wa sallallahu iramat okusasira kwa Allah yagamba nti okusasira kwa Allah wa sallam nemirembe ja Allah bakwaye wa sallam imam Ibn Jazari teyakyongerako ye yagamba nti wa sallallahu teyagamba wa sallallahu wa sallim la yagamba wa sallallahu ala nabiyyi obantegereka teyongerako wa sallam naye wano yabadda nnyonnyola nti wa sallam nemirembe naga nti wassalatu kyebayita okusalira wassalatu kyebayita okusalira nga Allah mu aya eri gyatugamba mu suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy mazima ddala Allah ne bamalayika be basalira nabbi era Allah natugamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakiriza sallu alayhi musalire kati wano kyagezaako okutunyonyola natugamba nti wassalatu okusala kwa Allah eri nabbi we nagati wassalatu min Allah okusala kwa Allah eri nabbi we rahma kuba kumussaako kusasira Allah asalira atyo omubaka na kumussaako ki kusasira kwe sallallahu alayhi wasallam nagati wa min almalaika ate okusalira kwa malaika eri omubaka sallallahu alayhi wasallam istighfaru kuba kusaba Allah kubeera nga akola ki asonyiwa omubaka sallallahu alayhi wasallam nagati wa min aladamiyin ate eri abaana Adamu eri abantu okusalira kwabwe eri nabbi sallallahu alayhi wasallam tadarru'un wa du'a'un kuba kwetowaza na kusaba dua mukategeni kyebayita sala okusala kwa Allah eri nabbi kuba kumussaako ki kusasira kwe obategeni ate bamalayika kuba kola ki bamalayika bakola istighfar kwe kusala kwe bakola istighfar eri ki eri abakiriza eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ate Adamu oba binadamu eswala okusala kiki kuba kwetowaza na kusaba ad-du'a tuba salatu lughatan huwa ad-du'a oba hiya ad-du'a kwe kola ki kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a no sabira nabbi sallallahu alaihi wasallam bi khairin ebirungi aha imam naganti wa kana yanbaghi lahu dhikru salam kyali kigwanidde ku Sheikh Zakaria ku Sheikh Ibn Jazari okwongerako ekigambo salaamu emirembe yandigambye alhamdulillahi wa sallallahu wa sallim ala nabihi yandiyongeddeko akagambo wa sallam lianna nagamba lwaki kyandibadde kirungi okubeera nga ayongerako akagambo sallam katayongerako naga nti lianna ifrada salati anhu makruhu olw'ensonga nti okwawula nogamba nti esswala okusalira kwa Allah kubeere nabbi notayongerako nti nemirembe kagambo salam notakongera kagamba nti makruhu kitamwa kaaksihi olw'ensonga nti oba olese opposite liqtiranihima olw'ensonga nti Allah ebigambo ebyo yakola ki yabyogera byombi yayogera salatu ne salam mu aya eri gyenjogedde naga sallu alayhi mumusalire wasallimu tasmima era mumusabire salam mutolere salam emikisa jimbere jali sallallahu alayhi wasallam sallu alayhi mumusalire ate mukole ki mutolere salam mugambe emirembe gibere gyoli sallallahu alayhi wasallam so Allah yabireeta bibiri kati gwe okwogerako ekimu nogamba sala yekikola ki kitamwa kyovula Imam Ibn Jazari teyakola ye teyakiteekako kyovula Sheikh Zakaria al-Ansari akyogeraku n'agamba nti ekyo kitamwa Sheikh teyakikola naye tunuulira empisa z'abamanyi eri abamanyi bannaabwe wallahi watufunewo ekyokuyiga mu kitabo kino Sheikh yayogera akantu nga kalungi nnyo n'agamba nti wala'allahu dhakarahu lafudha ya salam wala'allahu dhakarahu lafdhan osanga yakyogera n'atakiwandiika subhanallah Sheikh Zakaria al-Ansari
amala okwogera ku Imam Ibn Jazari nti teyayongerako kigambo wa sallim, yakoma ku salla n'atayongerako sallim, n'amala n'akyogerako n'agamba nti ekyo si kirungi kitamwa olw'ensonga nti Allah yabireeta bibiri mu Qur'an, sallu alayhi wa sallimu, kwaliko sala ne salam, yabireeta bibiri. Kati gwogamba sala kyokka n'otayongerako salam kitamwa. Era ekikolwa ekyo Imam Ibn Jazari kye yakola mu kitabo mu kuwandiika n'atabiteekamu, yagamba nti si kituufu. Naye n'agamba nti osanga olaba okulowoleza abamanyi ebirungi, olaba empisa abamanyi gye balina eri bamanyi bannaabwe, n'agamba nti osanga la'allahu, osanga dhakarahu lafdha, yakyogera bwogezi n'atakiwandiika. Amakulu yagamba wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi wa sallim, naye mu kuwandiika ne batakiwandiika oba ye n'atakiwandiika. Ya Allah, olaba okulowoleza munne ekirungi ekitegedde. Fine, nga tumaliriza ala nabiyyihi, mujukire agamba nti alhamdulillah, amatenda gonna gonna amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala yekka, wa sallallahu, n'okusaasira kwa Allah n'emirembe gye ala nabiyyihi, kubeere ku nabbi we. Kati wano atunyonyola ekigambo ala nabiyyihi, ku nabbi we, n'agamba bilhamzi. Ekigambo nabiyyi kisobola okuva mu bigambo bya mirundi ebiri, either ng'ekigambo ekyo nabiyyi mucho mulimu hamza, bilhamzi, ekigeni nga kirimu ki, kirimu hamza minan nabai. Era bwe kibanga ensibuko yakyo yalimu hamza, kitegeeza nti ensibuko yakyo kyali nabai, ne kifuuka nabiyyi. Kyalimu hamza naye ne kifuuka nabiyyi ng'ensibuko yakyo kyali nabai. Oba mbitegeera byenjogera? Ekigambo nabiyyi, 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 kyalimu hamza mucho, kyali nabii. Olya nabii, nabii, hamza yalimu, naye okuwanvya ne bakujjako, ne baddira okuwanvya oba hamza ne bagijjawo, nabii hamza ne bagijjawo, ne baddira empeerezi ya hamza ne bagiteeka mu yaa'u, oba tegera nabiyyi, then ne bagumiza yaa'u, nekifuuka nabiyyi, naye ng'ensibuko yakyo kyali nabii. Tuvulaba ensoma ezimu eza Qur'ani ng'ensoma ya Imam Nafi. In fact ensoma yokka ya Imam Nafi mu Qur'ani yonna ekigambo nabiyyi akisoma nabiu, akisomera ku aslu, ku nsibuko yakyo. Kuba ensibuko yakyo kiri nabiu, kirinamu hamza, oba tegera. Kati hamza bagijjawo olw'embeera ya takhfif, kwanguyiriza nti wogamba nabiyyi kyangu ogamba nabii. Naye Imamu ye Nafi'i, Qaluna ne Warsh bo bakisomera ku nabii, bakisomera ku asulu yakyo, ekitegeeza mina nabai, ekitegeeza nabai ge mawulire, ay al-khabar ge mawulire. Kubanga li anna nabii, olw'ensonga nti nabbi yenna mukhbirun, abaatubuulira amawulire, anillah, okuva ku Allah, kyekimutumya nabii munnamawulire, abantu reporter atulipotingira amawulire okuva eri Allah, ate nga amawulire bagayita nabai. Kitegeeza mulimu nabii, agaleeta ye gwe bayitaani reporter, nabiyyi, oba mukategedde? Taib. Wabila hamzi wa huwa al-akthar, waliwo abamu nga bakyogera ekigambo ekyo nabiyyi nga teboogera hamza, ng'ate era nga bebasinga nga kwegamba tekirimu hamza, nga bwe tugamba nabiyyi nga bwe kiri nabiyyi. Wa huwa al-aktharu, ze ensoma ezisinga eza Qur'ani, ensoma zonna zonna 10, ensoma 9, ensoma 9 zisoma nabiyyu, ensoma emu yokka yesoma nabiu, eya Imamu ani Nafi'i rahmatullahi alayhi. Kitegeeza nti abasinga obungi bonna bakola takhfifu nabiyyi ne basoma nga temuli hamza. Era naga nti innahu mukhaffafu al-mahmuzi faqubilat hamzatuhu ya'an wa qila innahu al-aslu minan nabawa. Abamu ne bagamba nti nga kino twakinyonnyodde nti baddira hamza ne bagijjawo ne deni empeereza eri ku hamza ne bakiteeka ku ya'u ne kifuuka nabiyyi mu mbeera ya kwanguyiriza, obategere. Naye kigambibwa, waqila kigambibwa innahu al-aslu, ensibuko yakyo nabiyyu ye nabi. Waliwo abamu abagamba nti ensibuko yakyo nabiyyu,
oba sorry al aslu ekigambo nabiyyu ensibuko yakyo minan nabwa kiva mu kigambo nabwa si nabiyyi oba nabai si hamza bubagamba nti ensibuko yakyo yali waawu nabwa annabwa ekitegeeza arrifa ekintu okubeera ekyawaggulu kubanga li anna nabiyya kubanga nabiyya na marfu'un arrutuba aba waggulu mu ddaala Allah musukulumye eddaala ala sa'iril khalqi ku bitonde ebisigadde byonna ebitonde byonna nabbi Allah muteeka waggulu namuteeka ku ddaala erya waggulu kyova abamu bagamba nti asulu ekigambo ensibuko y'ekigambo nabiyyi annabwa ekitegeeza rifa bategereka ekintu ekyawaggulu nti Allah yabasitula bannabbi bwe nayitibwa nabbi Allah yamusitula namuteeka mu ddaala erya waggulu. Tayib nagamba nti wahuwa insanu kati atubulya ma huwa nabiyyi nabiyani acheged tumaze okutegeera ekigambo nabbi kiva mu ki era kisengekebwa kitya kati atubulya ma huwa nabiyyi nabiyani natugamba wahuwa era nabbiye insanun ye muntu uhiya ilayhi eyassibwako obubaka bishar'in obweddiini obw'amateeka g'obusiraamu wa in lam yu'maru bitablighihi newankubadde ayinza okubeera nga teyalagirwa kubutuusa. Definitions amanyi bazawukanamu naye ye jikatusome eno gye yatuleetera rahmatullahi alayhi agamba nti ekiyitibwa nabbi ye muntu yenna asibbwako obubaka obulimu amateeka g'eddiini newankubadde talagiddwa kubutuusa eri bantu yenna tisibwako amateeka etteeka eryo lisobola okubeera nga limusibwako nga ye yekka bategereka nga lya ddiini nga limulagira okukola obategereka naye n'atalagirwa kubeera nga etteeka eryo alituusa eri abantu abalala ayitibwa nabbi ayitibwa nabiyyi naga nti warasulu ate ayitibwa rasulu omubaka ayitibwa omubaka naga insanun naye aba muntu uhiya ilayhi nga yassibwako obubaka bishar'i obweddiini wa umira bitablighihi n'alagirwa okubeera nga abutuusa. Olaba enjawulo eri wakati wa nabbi ne rasulu. Nabbi yassibwako obubaka bw'eddiini naye ayinza okubeera nga asobola okubeera nga atumiddwa oba nga tatumiddwa kubutuusa eri bantu, naye rasulu omubaka yassibwako obubaka ate era n'alagirwa amakulu rasulu yenna yina ateekeddwa okubeera nga atuusa obubaka obwo. Kati ye nabbi sallallahu yali nabbi ate rasulu byombi nga abiri kitegedde amakulu buli nabbi yenna rasulu buli nabiyyi rasulu ate se buli rasulu nti nabiyyi okategedde naye tufa nabiyyu a'ammu minhu mutlaqa tubulaga nti nabbi yabuna kuba nti nabbi yabuna okusinga rasulu kali kembagambye nti buli nabbi mubaka naye ate buli nabbi rasulu naye ate se buli rasulu nti nabbi buli nabbi yenna obaka tugambe buli rasulu yenna mubaka nabbi buli rasulu nabbi naye ate se buli nabiyyi rasulu kategedde makulu nti nabbi yenna inateekeddwa okubeera nga assibwako obubaka obw'eddiini asobola okulagibwa okubutuusa oba obutabutuusa kitegeeza nti assibwako obubaka ne rasulu assibwako obubaka kitegeeza nti abo bafaanagana baawukanawa ti oli nabbi tatumibwa kutuusa bubaka ate ono rasulu atumi amakulu obubaka bwe busooka okukka kino ekyokutumibwa basobola okutumibwa oba obutatumibwa eri nabbi naye rasulu ateekeddwa okubeera nga atumibwa kyovulaga nti annabiyyu a'ammu min arrasuli mutlaqa mukategedde abazaana ba Allah n'abaddu be mukategedde tayib nga tumaliriza olunyiriri luwanvu ate tugenda luvaako nga tetulumaze yaga nti alhamdulillahi wa sallallahu aw tumunyonyoseewo ala nabiyihi eri nabbi we nabbi tukirabye nabbi kigambo kiva mu ki era nabbi kitegeeza ki tumaze obiraba
nabbi we hi eddaku sallallahu alaihi wasallam. Tayib, yagamba nti ala nabiyihi nayongerako ekigambo wa mustafahu kyetugenda okunnyonnyola tukomaawo oba olunyiri tumale. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafahu. Kati ekigambo mustafahu wa mustafahu agamba nti wa mustafahu mina safwa oba mina sifwa oba mina sufwa, nagamba bitathlithi sadi, bitathlithi asadi. Kikyategeeza tathlithi sadi. Tathlithi sadi yali ategeeza nti okkirizibwa sadi okugiteekako empeereza esatu. Okkirizibwa ogamba ekigambo asafwa n'ogamba swa n'oteekako fatya, oba n'ogamba sifwa n'oteekako kasra, oba n'ogamba asufwa n'oteekako dhamma. Kyagamba kyava agamba bitathlithi sadi. Bategereka? Tayeb. Asafwa kitegeeza okusukkulumya ekintu, okusitula ekintu. Mustafahu gwe yasitula. Nagamba nti wahiya alkhulus, kwe kujjayo omuntu n'okola ki? N'omusukkulumya, ayi mukhtaru. Nobeera nga gwe yajjayo n'asukkulumya n'amulonda mu bangi. Mustafahu gwe yalondayo sallallahu alaihi wasallam. Natuleetera hadithi eraga okulonda, etulaga nti nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yamulondayo. Naga nti rawa shaykhani khabara, baimamu ababiri Imam Bukhari ne Muslim batuleetera hadithi, newankubadde yakolamu ensobi Sheikh Zakaria al-Ansari, hadithi eno teri mu Bukhari ne Muslim kubanga ekyo asobola okuba nga akolamu ensobi mu mbeera ya takhrij, okuzza hadithi zekodde bannanyiri bayo abajoogera. Yani kati yakolamu ensobi n'agamba nti shaykhani, basheikhe babiri, ategeeza Bukhari ne Muslim, naye nga hadithi eri mu Tirmidhi nga hadithi ntuufu. Imam Tirmidhi min sunani Tirmidhi nga hadithi ntuufu, yakolamu ensobi. N'agamba nti mu hadithi yegamba nti ana sayyidu waladi Adam yawma alqiyama, nze agenda okukulira boss omunene wa binadamu. Binadamu yenna nze agenda omukulira ku lunaku lw'enkomerero. Nze sayyidi, nze mukama we ku lunaku lw'enkomerero. Wala fakhrun, ate wala fakhra nga ate si kwewaana sallallahu alaihi wasallam. Yaga nze agenda okubeera nga nze akulira, nze boss wa binadamu ku lunaku lw'enkomerero, ate nga tekirimu kuki kwewaana. Warawa Muslimu khabar, era n'agamba nti waliwo hadithi ndala eya Muslim eyawukanako ku eyo gyaleese, naye tugambye nti yakolamu ensobi mu takhrij al hadith. Oba ategereka? N'agamba nti mu hadithi eyo agamba nti inna Allaha astafa, agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti inna Allaha astafa, Allah yasukkulumya Kinaana, ekika kya Kinaana, min waladi Ismaila, mu baana ba Ismaila. Allah yasukkulumya ekika kya Kinaana mu lulyo lwa Ismaila. Wastafa Quraishan, ate Allah nasukkulumya ekika ky'aba Quraish min Kinaana, nga kijja mu kika kya Kinaana. Oba hadithi musooke tugisome nga bweri. Wastafa min Quraish, ate Allah nasukkulumya ekika ky'aba Quraish bani Hashimi, abaana ba Hashimi. Wastafani, ate Allah nasukkulumya min bani Hashimi, mu kika oba mu baana ba Hashimi. Fa ana, nabwekityo nze, ani eyogerako sallallahu alaihi wasallam, nagamba nti nze khiyarun, nze yalondebwayo, min khiyarin, mwaba abalondebwayo, min khiyarin, mwaba abalondebwayo, min khiyarin, mwaba abalondebwayo. Amakulu Allah yalonda mu bika bingi, n'alonda Kinaana, ekika ekyavaamu Ismaila. Kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam olulyo lwe lugendera ddala ku Ismaila. Allah wamala okulonda ekika ekyo ekyevaamu Ismaila ekiyitibwa Kinaana, mu kika ekyo mwe mugendera ddala ne muva ekika ky'Abakuraishi. Kati ate mu kika ky'Abakuraishi Allah wasukkulumya ekika ky'Abakuraishi ekyo n'akisukkulumya okuva mu Kinaana.
n'akisukkulumya ate n'aba nga asukkulumya mu kika ky'Abakuraishi ekyo Banu Hashimi. Banu Hashimi n'abasukkulumya nga bajja mu kika ky'Abakuraishi. Ate teyakoma kusukkulumya Banu Hashimi. Mu Banu Hashimi n'alondayo sallallahu alaihi wasallam n'amusukkulumya mu kika Banu Hashimi. Yova Nabi sallallahu alaihi wasallam nze yalondebwayo mu abo abalondebwayo mu abo abalondebwayo sallallahu alaihi wasallam. Lerunyiriri olwokubiri tulumaliriza ku mulundi ogujja tujja kulaba olunyiriri lwaffe olwo